Omuwandiisi wa kkooti y'Amasindi agobye okusaba kw'ekitongole ky'ebibira ekya National Forest Authority ku misango gye bassa ku Mukama wa Bunyoro Solomon Gafabusa Igulu Factory ya Hoima Sugar Factory ne Uganda Land Commission. Tubadde tetubeerangako n'omusango nga guno ng'Omukama bamutute kumuwaabira mu kkooti ate nga bamuwaabira ku ttaka eryalinako obuyinza nga 26 omwezi ogwedde NFA ng'ekulirwa pulira waabwe Joseph Kwesiga basabye okusaba mu kkooti nga baagala kkooti emize aba factory ey'obutaddayo kubaako kyekulira ku ttaka ery'ekibira ky'e Bugoma. Mu mwezi ogwokutaano Omukama wa Bunyoro yawaayika 10 eri kampuni ya Hoima Sugar Factory ebbanga egereba limireko ebikajjo ku bombi botaano ettaka erisangibwa mu nsozi mu ggombolola ekangwali Hoima n'ebitundu by'ekibira eky'e Bugoma. Kugezaako kugaana Omukama kukozesa ettaka ery'e Bunyoro ng'obwayagala. Aba NFA balumiza Obukama okuyingirira ettaka lyabwe n'okutata n'obutonde bw'ensi. Bunyoro Kingdom does not have land here because we've been managing this area as a central forest reserve, and even the boundaries are very clear. Cutting of trees on the sweet property, that they should be stopped until the determination of the main application for the KC or further orders of this court. Mukuwa ensalawo ye Julia Kiyo ategeeza nti okukkiriza okusaba okwo ogenda mu maaso kuba kufiiriza abakola sukaali abasaamu ennyo ssente zaabwe. Ono awadde aba NFA amagezi nti baba tebamatidde bajulire mu kkooti esingako. Kino kisanyudde abantu adde mu kkooti. It's logical whereby the oldest kingdom, Bunyoro, on planet Africa is facing such cheap scenarios of bringing the king to court. We are glad that the judge has said he's not going to allow this type of provocation on the soil of Bunyoro. Omubaka w'obuyaga mu Parliament Barnabas Kasimire era nga ssente wa kaboneka abaka bafe Bunyoro alabudde NFA komye okuyisa olugayo Omukama. Sending a strong signal to NFA that if you want to be a tenant in Bunyoro, you must behave. This thing of thinking you can sit on the king on his when he's still reigning in Bunyoro. Who are you? Baguma Joseph yakusakidde guleno ku lwa Bukedde TV. Wano Omukama waffe tumuyita Lukira basajja.